We are calling upon for your help, oh God. We are calling for your help. We are calling upon your name. Oh God, we invite you even here in this service. We pray that may your presence fill the whole of this place. Mukama, tate chifo chino chijiro kubera woko. Tate chifo chino chijiro kubera woko. Tate chifo chino chijiro kubera woko. Tate chifo chino chijira mafutako. Tate bako bo sumurura. Tate bako bo wanya. Tate bako bo zobucha. Tate bako bo yamba. Tate bako bo nyagalwate. Tate bako bo sasulira mabanja gabwe. Bako bo wo mulimo mukama. Tate bako goyamba tata bako goyamba bako gojukira gobono mujukira abantu bana mujukira mukama bono mu promoting abantu bana mu promoting gobono mwagala abantu bana mwagala bono muteka ko favor mukama ekisacho lekachibereho bako gojambo nyabo empologoma bako gojamo kama kempologoma bako gojamo mbera yengazi mutaiza bako gojamo mbere zimutaiza bako gojamo kama migweje mukute bako gokutula kenjegere gwayamba mukama ayayamba abatalika yamba ayayamba omusajja aliko kidiba ekisolo wa mugabo ndaba mwebalamye bamulaga jalide bamwabandonense abekika kye nga bamwerabira dda mukama gwe wajja Yesu n'omuyamba n'omugamba kale weetike ekitanda ky'otambule ekyaya lero ettuntu lya lero baako gw'otaasa mukama mu linnya lisinga amannya gonna erya Yesu Kristo mukama ffe n'omulokozi tukusinza tukugulumiza tukusama ekitiibwa tuga nti osaanire ewatali gwe tuwali katonda mulala ewatali maanyi gwe tuwali maanyi malala ewatali busobozi bwe tuwali busobozi bulala ewatali kitiibwa kyo tuwali busibiriibwa kirala osaanidde mukama osaanidde ssebo osaanidde taata mu Kristo Yesu mukama ffe era omulokozi waffe amina. Mikono jiri wagulu. Hallelujah. Yesu. Hallelujah. Fetuko sinza tuko sinza. No mutima gunga gukwega seko. Tukusinza nebirowoozo binga bikwega seeka tukusinza ai Yesu tukusinza gwe osanidde 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 Hai Yesu Oli wamanyi Holy wamanyi Yesu Holy wamanyi Holy wamanyi Holy wamanyi Hai Yesu Holy wamanyi Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah abatukuvu. Mukama agulumizibwe nnyo. Yeebazibwa mu Nazareti. Oli waddembe okutuulako kasita omala okulamusa ku bantu nga 2 3 awo 4 naddala abo abakwetoolodde ojja kuba omaze okukikola. Mukama yeebazibwe. Nkulamusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era njagala okwebaza Mukama Katonda atuwadde obulamu paka ne gye buli eno. Ankuumye ate naawe n'akukuuma. Mukama yeebazibwe. Kitwala kisa kya Katonda okubanga oli mulamu. Kubanga njagala kugamba nti ne mu wiiki ewedde wali abaafudde. Nakati we twogerera essaawa eno olwo bateekateeka okuziika bw'oba okyali mulamu togaananga kwebaza Mukama n'omuganda waawe. Weebale. Asobola okubanga ebirala byonna kisoboka okubanga by'osabira tonnabifuna waliwo by'olindirira bikuleetedde n'okwemulugunya bikuleetedde n'okunyiigira Katonda bikuleetedde n'okumukyawa naye ate njagala ojjukire nti si gwe osembayo okubeera obubi. Si gwe osembayo okubeera obubi kubanga gwe ng'okyevuma Katonda nga omusongamu n'omumwa nga ojjula okumukolimira ate jjukira abali mu ddwaliro essaawa eno abaliko amacupa. Jjukira ate abali mu makomera batasobola yadde okuvaayo. Kati ate jjukira naali mu kkomera oba ali mu ddwaliro ate naye newankubadde ng'ali bubi ate si asingayo okubeera obubi. Era naye kimuyamba okusanyukira Katonda n'amusinza n'amwebaza kwe kujjukira nti ate wali abali mu ggwanika ate gy'atannatuuka. Simanyi okitegeera. Kagamba buli lwolowooza nti gw'osembayo kuba obubi kiba kibi nnyo kubanga kikuggyako okwebaza Katonda olw'ekyo ky'oli. Ekyo ky'oli wali akyegomba wali atakiri wali aga nti kale waakiri singa atuukako awo gwe w'oli ate gwe w'ovumirira w'owulira nga wakyawa. N'olwekyo live a life that gives the thanks to God at all times. Obulamu bwo bubeere mu kwebazanga Katonda. Wakati mu kwebaza awo Mukama wagenda n'okukoleranga ebirala. Mukama yeebazibwe. Njagala kwogera ku kye bayita faith oba okukkiriza. Era nga n'engeri gye njagala ogyogerako ya kibuuzo. Ekibuuzo kigamba nti what then is faith? Okukkiriza kye ki? What then is the faith? Why is it so important okwogerako okukkiriza? Lwaki kikulu? Kubanga Bayibuli agamba nti ewatali kukkiriza tewali muntu n'omu asobola kusanyusa Katonda. Ewatali kukkiriza tewaliyo muntu n'omu musajja oba mukazi mulenzi oba muwala taliyo asobola okusanyusa Katonda. Hey, so that means faith is that important. Yes. Then what then is faith? Katonda okukkiriza kye kiki? Nkijjawa, nkigulawa, nkyeyazika, nkisima mu ttaka, nkisimba ne kikula, nkivuba mu nnyanja. Okukkiriza kye kiki? Nga bwe tumaze okutegeera nti kukulu okutuuka ku ekyo nti atakulina tasobola kusanyusa Katonda. Ate nga nze mbadde mmanyi nti bwe nzija wano n'ennyimba nenkuba mu ngalo n'enzinira Mukama mba mmaze omusanyusa aba asanyuse. Mbadde mmanyi bwe nsaba n'ensiiba ekyo kimala Katonda aba asanyuse. Mbadde mmanyi bwe mpaayo omutwalo gwange mu kyaki Katonda asanyuse. Naye ate ekigambo kigambye wali mu Yeremiya nti ewataba kukkiriza, manyanga eri mu Baibulaniya, ewataba kukkiriza tewali muntu ayinza kukola atya? Kusanyusa Katonda. Kitegeeza nti nga sinneemoolamoola na bintu birala byonna bye mbadde nkolera Katonda neetaaga nsooke ntegeere bakkiriza batya. Ye okukkiriza kye kiki? Ye okukkiriza kuba kwakula kutya? Ye kuba kwa ngeri ki? Ye bwe mba nakkiriza biki bye nkola? Bino bimu ku byoteeka okuwulira ku kukkiriza bikuyamba okutegeera okukkiriza kye ki. Bayibuli eyongera n'egamba bweti nti okukkiriza kwonna bwe kutabaako bikolwa kuba kufu. Kati ezinyiriri 2 nzitaddeyo wakati mu musingi. Kama affe ebazibwe. Ekisooka nagambye Bayibuli egambye ewatali kukkiriza tewali asobola kusanyusa ani? Kati ate olunyiriri olulala ne lugamba nti okukkiriza kwonna bwe kutabaako bikolwa kuba kufu. Okay? Kati ngenda neyongera okutegeera kukkiriza kubaako ebikolwa. Katonda kyayita okukkiriza
tebakkiriza kukkiriza ne biggweeraawo tonyenya bunyenya bwoti mutwe noga nzikiriza ne biggweeraawo. Awo ye abatannategeera byoliko. Kyayita okukkiriza, kyokkiriza otandika okiteeka mu nkola. Kampulire aŋŋambako nti amiina. Olumala okukkiriza, okay, kyokkiriza otandika okissa mu nkola. Kasita kibanga kigambo kya Katonda oba kasita kibanga ekyo kyokkiriza kiwagiddwa ekigambo kya Katonda oba Katonda nga yakyogedde n'agamba genda okole ABCD n'ogamba amen ngenze kikola, tebiteekwa kuggweeraawo. Bw'oba onoosanyusa Mukama nga bwe twawulidde nti ewataba kukkiriza tewali asobola musanyusa. Bw'oba onoomusanyusa ekyo ky'ogambye nti ŋŋenda kikola, ayagala okulaba ng'okikola. Y'engeri yokka gy'osobola omugyamu akamwenyomwenyo. Ŋŋambaako nti amiina. Bassekabaka ekyokubiri essuula 5:9. Awo Nayamani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge n'ayimirira ku luggi lw'ennyumba ya Elisa. Elisa n'amutumira omubaka ng'ayogera nti genda onaabe mu Yorodaani emirundi 7, kale omubiri gwo gulidda gy'oli naawe oliba mulongoofu. Naye Nayamani n'asunguwala ne yeddirayo n'ayogera nti laba, mbadde ŋŋamba nti taaleme kufuluma gye ndi. N'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda, erinnya lya Mukama Katonda we, n'ayisaayisa engalo ze ewali ekifo, n'awonya omugengenze. Ole 12. Abana ne Falufaali emigga egy'e Damasiko tegisinga bulungi mazzi gonna aga Isirayiri? Siyinza kunaaba omwo ne mba mulongoofu? Awo n'akyuka n'agenda ng'aliko ekiruyi. Ole 13. Awo abaddu be ne bamusemberera ne boogera naye nti kitange, nabbi singa abadde akolagidde okukola ekigambo ekizibu ennyo oba ekikulu ennyo tewandikikoze? Kale toosinga ennyo bw'akugambye nti genda onaabe mu Yorodaani obeere mulongoofu. Awo n'akkiriza n'aserengeta ne yennyika mu Yorodaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda. Omubiri gwe ne gudda nate ng'omubiri gw'omwana omuto, n'aba mulongoofu. Osubidde oga nti amiina. Osubidde okukubira amaanyi ga Katonda mu ngalo agaakola ekyo. Abatasomanga ku sitole eyo nsobola obbawaayo ka hint, ka flashback katonotono. Twogera ku musajja Nayamani teyali mu Isirayiri, yali Musuuli era ng'ava mu ggwanga ly'e Siriya eno y'obeera entalo e Busuuli. Siriya yavadda nga endwana kubanga era naye ku mulembe guno baali bakava mu bikwekweto nga bava mu ntalo kulwanisa amawanga amalala. Ye baagenda eyo mu ntalo baawambangayo abantu, era mu luwamba olumu baawambayo akawala akato mu Isirayiri, baakawambanga kawala ka Isirayiri ne bakatwala e Siriya ne kakola mu maka ga General Afande Nayamani. Yali wakitiibwa, yali muzira, yalina eddoboozi ddene mu gavumenti ye waabwe, yali chief advisor wa president, yali nga eggwanga lye alitaddeko ettafaali era ng'eggwanga lye aliyinamu omukono gw'amaanyi. Eyo na profile bw'osoma wali mu ssuula ey'okutaano obunyiriri obusooka boogera ku profile ye and who he was n'amaanyi ge yalina. Naye newankubadde nga byali bwe bityo nga wakitiibwa mu ggwanga, Mukama nga amulabawo nnyo,
eggwanga nga lina limulabawo afande mulamba yalina ekizibu omanye ebizibu sometimes byo tebimanyi bwa afande bwo era bikakinga apo naawe bantu nga bakulaba mu uniform naye nga gwomanyi kyotuulidde era nga gwomanyi kyosulako ne Nayamani yali mugenge bwe yayambalanga uniform ye ebigenge tebyalabikanga nga bw'ateeka kana kakofira akakabi awo ganta afande tambula genda naye nga muganda wange yamanyi waasula aliko ekigenge mu mugongo eyo kimulya aba wakati basooka bonna kumanya kigenge mpozi abakyala bawagumira bingi babimanya mubatamanya ekigenge mwe mwali house garon omuyisirayiri gwe bali bajja Isirayiri naye lumu oba kyali ki oba yali amutumye tawulo ng'amanyi abantu amubanaba nga beerabidde okutwala tawulo oba yali amutumye kyangwe oba yamutuma sabbuuni akawala gye kakuba kati eriiso ng'afande mu mugongo alinayo ekigenge nekaga nti yayi abantu mubalaba kutambula baba baafa dda mubalaba mu luguudo akawala ko bwe kakiraba ne keewuunya nnyo ne kakola ekibozibozi awo awaka ekibozibozi ne kituuka ewa mukyala wa Nayamani mugole waako mistress ne kagane ate wadde nze mwampamba nga mwandeeta eno naye ate singa oyo bbaawo abadde mu Isirayiri eri gye mwampamba kale wali power nti kiki ng'e Samaliya waliyo nabbi bamuyita Erisa ebyo ebigenge tabirabako kyekyamuteeka e Samaliya kuba Samaliya kyabanga kyalo kya bigenge kati nga ye Erisa akiriyalinga bikiriyalinge Nayamani n'awulira kigambo ky'akawala kye kaayogera ndowooza akawala nako ne kabanga kategedde era kazudde wamma ddala ekyakaleesa mu busibe n'ekyakaleesa okukola awo omanyi buli wantu wonna w'oli Katonda yakutwalawo olw'ekigendererwa kyova olaba kibi nnyo okulaba ekyo kyokka ky'okola n'olowooza nti kirabika ekyo kyokka Katonda kye yakuleetera awo ne bwaba wantu ng'okolawo bukozi Katonda yalibanga yakutwalawo olw'ekigendererwa ekinene ekisinga ku ekyo ky'okolawo tovangawo nga teweezudde tovangawo nga toyogedde ku Mukama tovangawo nga toyogedde Katonda kyasobola kukola era toyingirangamu attitude egamba nti oba Katonda yali w'amaanyi nnyo bampaleeta wano ye embeera yandeeta ntya okuntuusa wano ye mu ddwaliro natuuseewo ntya ye mu kkomera natuuseewo ntya Katonda wali olwaganya ne bakutwala mu kkomera ng'olina omusibe gw'ogenza owonye Katonda wali olwaganya ne ogenda emulago ng'aliyo omulwadde alina okulokoka ng'alokokera ku ggwe naye nga ate gwe kabodaboda ke kakukuba naye nga ye Katonda alina omuntu gw'alaba atalokokanga ng'abadde ajja kufa nga talokose naga nti waakino kaboda kamukube anaawona ewiiki eddako naye agenda abulira omulwadde oyo enjiri akola atya awone omuwala yazuula mission yazuula lwaki Katonda yamuleeta awo era ekyamuleesawo n'akikola wholeheartedly nga teyesipayalinze naga nti ntegedde ekyandeesa wano omukulu wa wano afa mukulu wa wano ekigenge kimutta ne kamuzigirira bwe bimala okutuuka ku Nayamani teyatuula n'abitegeeza pulezidenti oba kabaka gavumenti neetoola omuwendo gwonna ogwetaagisa n'ebigenda okwetaagisa byonna mu lugendo olwo gavumenti n'ebiprovidinga omukulu atambule ave e Busuuli atambule olugendo luwanvu bwe lutyo agende e Isirayiri bw'atuuka e Isirayiri akkirire ku kaalo bakayita Samaliya y'aba asanga anaamuwonya as a matter of fact ye kabaka teyasooka na kutegeera kabaka w'e Busuuli teyamanya nti agenda okukola ku bigenge ebyo ate era ye Erisa abeera e Samaliya ye yamusindikira ddala ku State House eyo gye baamujjanga ne kabaka ne State House beecwacwanyi nga weerera yagamba ani yamugenda nti nze mponye ebigenge ayagala kundeetera kizibu nze mponye ebigenge ampita Katonda Erisa amawulire ne gamutuuka nti ekiri mu State House nti waliwo omugenge gwe baweereza avudde luddawa Busuuli azze n'ebbaluwa n'ebintu bingi nnyo bamuweereza nti kabaka munno amwonya ebigenge kabaka nga neyali eri nga Erisa amawulire begamala mmutuuka naga nti kabaka tatawana kwecwacwana amuweereze ne Samaliya anaategeera nga ddala mu Isirayiri mulimu nabbi bulijjo ngambako nti amiina ali Samaliya tategerekeka nnyo ali ku kaalo kanyomebwa kalinga mmengo kisenyi naye ebigenge abiwonya kati naye asindika message aga ndi mumuweereze eno eyo waliyo bye mutasobola
waliwo bye mutayinza, waliwo ebikolebwako emmundu, naye ate maama waliyo emmundu byetasobola. Bano tebannategeera. Ekyo wali okitegedde nti waliyo emmundu byetasobola? Emmundu tekuba muzimu, tekuba jjembe. Ejjembe likusanga n'emmundu yo nelikubolooza n'ovaamu amalusu n'ejjovu n'ogwa nayo bwoti nga toyina na bw'olikuba. Ate ffe tulisobola, tulisindikira fire. Kati n'Erisa naye yayimirira gandi obanga emmundu zammwe ziremeddwa mumusindikeko eno tulinayo ku solution, tulinayo ku byokuddamu, eno tugoba ebiteega, eno tugoba ensimbu. Okimanyi nti ejjembe, okimanyi nti ensimbu esobola okusiŋŋana n'emmundu yo nekuba ekigo, nekukuba ekigo n'emmundu yo n'ovaamu ejjovu ne bagaba nna omusajja awadde n'emmundu ali ng'alina n'ensimbu. Kyova olaba byombi obyetaaga nga gwe ali wano ng'oli musirikale, weetaaga Katonda n'emmundu, ne Katonda beera naye. Ani aŋŋambako nti amiina? Erisa n'agamba mumusindike eno. Tebaatwala kadde kanene, nabo ne bafunamu amagezi agategeera. Ne bamugamba ssebo ndowooza obiwulidde, bagambye awonye ebigenge, tali wano mu State House, ali eri mu Mengo Kisenyi, kyalo bakiyita Samaliya gy'oba olaga. N'alyoka ateerera mu ddene ng'agenze wa? Agenze Samaliya. Bw'atuuka e Samaliya olw'okubanga akaalo kaali kanyoomebwa n'obuyumba bwayo nga bwangerigeri, ndowooza mutima gwe ne muyingiramu okunyooma naga nti kati ono weeno, ono ne bw'omuwa omutwalo kwegamba agwa wansi ne yeebaza. Era ndowooza bw'anaawulira nti ntuuse nze omusajja avudde mu mawanga g'ebweru, nzize n'amagaali n'embalaasi n'emigugu egirimu engoye naki, ndowooza ono nabbi weeno agenda gwa wansi. Mwana wange n'abamu tetwakola bwe tutyo, tetumala gagwirana. Sikulimba, tetumala gagwirana. Tuli so contented. Katonda gwe tussaamu nnyo ekitiibwa. Tetunoonya feesi z'abantu buli kaseera mutugenda olina kunoonya feesi y'omunene, feesi y'omukulu. Tuzimanya ndi gye ziri, n'essimu zaabwe tuba nazo, naye obudde bwaffe tubumala na Katonda okusinga. Gambako nti amiina. Kaakati ono yajja naye ndowooza alabika eri ewaabwe gye yali yava e Busuuli, iwaaliyo abasajja ba Katonda ababaleebeetaleebeeta. Kati yajja na wano ng'amanyi nti n'Erisa bw'anaawulira nti waliwo afande ali bweru mu compound, ali mu parking ayabudde, agenda kuleka byonna byabadde akola, adduka emisinda gye agesewo tukoze tyataata akati mwana wange n'Erisa kyeyakola nakyo yeewuunyisa. Abasumba b'ennaku zino abakikola batono, abakikola b'ennaku zino. Erisa yalaga nti alina Katonda, yalaga nti ye teyeeguya, yalaga nti omuntu gw'asinga okussaamu ekitiibwa bamuyita Katonda. Omuntu yamutukako nagandi ssebo muzeeyi, kakati muzeeyi kati mulujja mu compound waliyo omusajja atuuse aliko embalaasi mpitirivu, kuliko n'ebigugugugu, kuliko ebigugu, kuliko omuceere, kuliko biki, naye kwegamba atuuse ssebo, wali badde oyimiriza byonna byoliko n'ogenda n'omiitinga omusajja atuuse ajjidde mu convoy. Wangi convoy y'embalaasi. Erisa n'alyoka nti gwe bagambye ow'ebigenge nti yatuuse nti nkyali mu kusaba, naye genda omugambe akkirire ku Yorodaani, wangi ku kidiba, ku mugga, agende yennyika omwo emirundi 7, ajja kuba mulamu, omubiri gwe gunaddayo ne gufuuka mutongo ogw'omwana. Kati sitegedde kikkubisiza ngalo kuba Nayamani ye teyakuba. Nayamani ye teyakuba, yalaba mumanyiira, yalaba mujooga. Nayamani yalaba omusumba w'olugezigezi atayogerekeka. Nayamani amanyi obungi bw'abasumba abayiika ewuwe ne bamuleebeeta. Nayamani yali amanyi nti ono bw'anaawulira ndi nnyingiddewo agenda kuvaayo naye ajje. Nayamani yali amanyi obungi bw'abasumba layini ewuwe. Who is this one? Who is this guy atavaayo nga bamugambye entuuse? Waffe nga basimba layini ne bajja mu ofiisi yange bonna ne mbawo omutwalo baasa. Ono naawulira ndindira mu compound ye n'atavaayo. Ali gaggawala ono. Ng'Erisa naabiriko. Amugagenda onaabe ssebo seetaaga kulaba. Nina gwendaba. Ndiko gwendaba kati gwe seetaaga kulaba gugenda onaabe. Waliwo gwendaba. Ani awulira ngambeko nti amiina. Erisa agamba ndi mu kulaba Katonda. Ate bwe mba ndaba Katonda ate gwe sikulaba.
nyina gwendi naye munene okusinga genda onaabe era nekigambo ekyokunaaba yakiŋŋambye kikumala wangi naye Yamani n'asitula oluyombo mu lujja olutayogerekeka naga niye musajja oyo ng'amanyire banabalokole bamanyire okwenkanidde awo mbadde mmanyi wulira mbadde mmanyi kati oba abadde omanyi lwaki wazze kasoma awo kawulire agambye atya mbadde mmanyi taaleme kuvaayo lubadde lwakumeka wabyogeredde ani akalaba olwekumi n'emu agambye atya naye Yamani n'asungwala neyeddirayo n'ayogera ati laba mbadde ŋŋamba nti taaleme kufuluma gye ndi n'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we n'ayisaayisa engalo ze kale ate wulira akamanyiiro ako amanyi ne bwe baliteekwa mumukwata wabula bannanga abantu bamanyiira amanyi n'engeri gye bateekwa omusabiramu amanyi na buli kyebateekwa omukola akimanyi amanyi ne gye bateekwa omugamba amanyi ne bwe binaatambula ekibuuzo oba wabadde obimanyi nnyo mwami Yamani afande lwaki wazze lwaki wakoze otya abantu abamu bajja mu nnyumba ya Katonda nga balina mindset n'ebiteekwa bakolebwa nga babimanyi era bw'omugamba ekirala ekisusse ku kyeyadde ayagala avaawo anyiize kubanga eri yonna yonna gy'ayiseeyise balina kye bazze bamukola kati bwajja nawe n'amanyi naawe kyoteekwa omumukola abeeri bamunaaza ebigere kati ayagala naawe obinaaza bali abalala bamunaaza amabeere kati agala naye ono waawano lwaki tanaaza amabeere oli omusajja gye twagenda ye atunaaza amabeere yo naabulira bubuliza enjiri yo yabanyi tetuganyi niye alina ekintu kimubulamu awo alina kyatakola bulungi awo uwiri atukuba ebigo ye tatukuba bajja bamanyise bo nebyokubakola era bw'otakimukola avaawo anyiiza kkiri abantu bakkiri awo ku madaala sebo nga bayomba enjiri ebadde y'amaanyi naye waliwo ekibuzeemu awo naye waliwo awo ekibuzeemu awo waliwo awo ekibulamu awo bali batuwa amazzi naye omuntu novanga talina nakyakuwadda bali batuwa amazzi bali batuwa ebidomola by'amazzi batuwa amacupa talina nakyakuwaawa singa agattamu akantu ako akoko kaaka akabulamu ako n'akatereeza wano walaba waalijjudde abantu wano waalijjudde abantu ani agatuli wano okujjuza wano bantu tetuli wano okujjuza bantu tuliwo kwabo bali siriyasi abaagala okugenda mu ggulu Mukama yebaze abaagala okuyiga abaagala okuvaamu obubuyabuya abaagala okutegeera ekigambo kya Katonda so si abanyumirwa saakasi owa buli kaseera ekigenda okukyusa obulamu bw'ekigambo kya Katonda ate bw'oba n'opractinga ekigambo kya Katonda olina okukola ebikugambiddwa ate olina okuva mu mindset egandi ggwe omanyi ne kibateekwa okukola ozanya n'abaana oli omukyala gwe nasabira ndi mwerabira da nali nkyali mu kaofiisi kange kali akakadde mu kyaki enkadde ne maze omukansolinga maze omusabira mwononeddeko obudde bungi nnyo ngobye yaŋŋamba manya ekintu kimutudde wano ekyo nenkigoba naŋŋamba kitudde wano ekyo nenkigoba naye nno bwe mala essaala gye nyononeddeko obudde obungi kyeyava abuuza musumba tonsiizeeyo kutufuta neŋŋamba ayi Mukama Katonda kwegamba ono yazze nga ne byenteekwa omukola abimanyi lwaki teyabyekoze n'engeri gye nteekwa okusaba agimanyi nti oli lwensaba mba nnyina omusiigayo kutufuta ye kimuli mu mindset ye kiri mu ddiini ye yakikwatanga mwenge yakikwatanga kikwate alingaga nti Yesu buli lwe yasabanga buli gwe yasabiranga yamusiigangayo kutufuta nolwekyo oba totumusiize eyagitwalanga half service tomuwadde full service era namugamba nnyabo nadde simanyi nti omanyi n'ebyokukola kati engeri gy'obyomanyi wano todda Mukama yebaze kyova olina endowooza enjogera ya Yamani eyo mbadde ŋŋamba taaleme kuvaayo kati gw'olagira n'engeri gye bateekwa obbikola kwegamba obimanyi n'obimanya baakutendeka olina training mbadde mmanyi taaleme kuvaayo ate bw'avaayo mbadde mmanyi taaleme kuyisa ngalo
wali ekigenge ye yakikusiiga why kwegamba aliwo okukwata mu kigenge kyo kwegamba olyoka okkirize nti olwo oli mu kuwona bw'atakikwatamu tonnawona. Abantu ajjira ddala nga n'ebyomukola byonna abimanyi era nga ne wayagala okwate nawe amanyiiwo. Bw'onkwata mu kyenyi nagani mpulidde kikkiridde kati kwata wala kwegamba kikkiridde musumba nkiwulira kikkirira n'okwata ate awo n'osaba naga ndi musumba kikkiridde pulira kikkirira n'okwata naga mpulira kikkiridde dda n'ogamba nna kati nsigadde kukwata wa. Gymnastic ali mu nyumba ya Mukama mwete wa kusaaga. Abantu tebakkiriza nti osobola okulagira obulagizi ekigambo ekyamagero ne kibaawo. Omusirikale Omuroma ye yeewuunyisa Yesu yajje wa Yesu ng'ate y'okukkiriza kwe kwanjawulo n'okusinga okw'Abayudaaya ababisiibamu. Yagamba omwana wange nde si mulwadde ali bubi nnyo Mukama wange anaatera okufa. Yesu n'amugamba nti nga ndi bize mu nkyalina wano bye nkolako nja kufuna olunaku nziye. Naga ni Mukama wange nze engeri gye mbitegeeramu ffe engeri gye batrainingamu mu magye omuntu bw'aba n'obuyinza ne bw'atasituka alagira ow'obuyinza alagira bulagizi. Ow'obuyinza bw'aba n'obuyinza ffe training gye tulina mu magye ga Roman soldiers authority tesituka etowa butoyi order. Nze nange bwondabira wano ssebo waddulaba nze naye nyina amayinja eri ewaffe mu magye gaffe gwe ŋŋamba nti jangu ajja buzi gwe ŋŋamba nti genda agenda bugenzi ate seetaaga kusituka mbalagira bulagizi ne bajja zimbadde ŋŋamba obuyinza bwammwe nammwe bukola bwe buti naawe eragira bulagizi kigambo ekigambo kigenda kudduka emisinde kiyingire mu nnyumba yange omwana wange ajja kuwona. Haleluya. Yesu yanyeenya n'omutwe for the first time naga nti okukkiriza bwe kuti mbadde sinnakulaba na mu Bayisirayiri. Musajja gwe genda eka omwana wo kati mulamu. Gamba nti amiina. Awo waliwo okukwatako wangi lwaki buli kaseera tulina okukwatako? Lwaki tukkiriza nti tusobola okutuma ekigambo nekikusanga wooli oba ku leediyo oba ku TV kikusanga mu ddiiro lyo kikusiŋŋaana wa era n'owona n'oba mulamu? Lwaki tekikkiriza ekyo? Kati guno amugamba mbu yabadde tamanyi abadde amanyi ti ono musajja wa Mukama yalize n'akwatako kubanga alabika ayina abasumba be yali yamanyiira edda nti buli lwe bajja bo bakwatakwatakwatawo. Kati noono ayagala akwate tetufaanagana. Abamu tuli banjawulo, abamu tulina principles kwe tukolera. Simanyi oba owulidde ne kyenjogedde. Abamu tuli principled. Kyenzikiriza kyensigala nzikiriza kyotwala ate kiba kigenda kukolera mu linnya erya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Tobiteekanga tozimbanga mutima. Tozimbanga mutima naye musumba we takeyalinga bulungi naye tafaayo bulungi tajjangako ku dduuka lyange tajjangako mu ofiisi yange kale ate abalala bajja oba lugezigezi lwe lumuli obubi ewange tamanyiyo ate nga bagundi bonna bamanyiyo. Abamu tetuopaleetinga bwe tutyo. Kyekimu ku bitukumye nga tuli mu kibuga kyekitukumye n'amanya gaffe ne kigakuuma n'abantu ne basigala nga batwesiga. Abo abeesumba ku dduuka lyo balibanga baagala mutwalo. Totawananga n'okunyiga nti alina keya njirina nakati gyendiko essaawa eno ndi mu kusumba mu linnya erya Yesu. Era byenjogera nnyima wano n'embyogera ne bikukolera. Nnyima wano n'embyogera n'otereera. Nnyima wano n'enjogera n'owona. Nnyima wano nga neewosize ne ndagira dayimoni eziri ewo zikole zitya ziveeyo era ne zikola zitya ne zigenda ate kasita ziva mu mutwe gwo ne mu kisenge kyo ziba zijja kuvaayo. Kasita ziva mu mutima gwo n'ekudduka ziba zijja genda. Bwebanga sose jigoba mu mutwe gwo nga nkozesa ekigambo kya Katonda n'eri eri mu dduuka era ebeetanga ekinyira tegenda. Gye bagamba mbumanya ondaba wano muzimu waliwo omusumba yali mu Kampala muno sikyamulaba ennaku ezo ye yatambulanga dduuka ku dduuka n'atuuka awo n'alagula tuuka nga n'agira owa wano nga wali wazibu nnyo kale ate laba ogwo Katonda ate laba guli ate laba guli oguli ebeetanga ekinyira yonna ng'agiraba mu dduuka lyo wenna n'oyeba agirabye
gwe gyotalabanga yagiraba mu dduuka n'abanga eriyo amaze okusika eriyo kati alina ekyokuddamu kuba nogiraba yakoze atya naga kigenda kwetaagisaayo okusaba n'okusiima naye kati gwe engeri gy'oli bize ennyo nze njo kikola mba nnyina genda ku lusozi nja kugenda mu maaso ga Mukama nteekewo omukeeka neeyalaawo ennaku 7 naye kati challenge yokka weeri ebyokusiibula okukirako nja kwetagayo ne kando 24 bwe mba nsaba netoloza wonna wonna kando bwenti kando 24 nze nembeera wakati kuba bayibuli erina ettaala zeyogerako mu kitabo kyakubikkulirwa etawaaza kati tawaaza ziba zirina okubaawo kati tujja kwetagayo paketi zaki z'emisubbaawa nga 10 kuba buli kaseera mu ssaawa ng'emu kando nga 2 ziba zimaze okujja kati bwe tugattamu 7 days in a week ezo kando zibanga 5 zepaketi nga bwezi kati singa ompeezo nze nga ngenda ntandika onoogaanirawa kubanga essabo lyakulemera mu mutwe walemeramu essabo mu mutwe n'abasamizeera bado bakusikanga antena bwe batyo kati naye akusise antena ate emizimu agambye akoze atya kati gwe gweyagala gisigala awo kama ebazibe oyina sayansi bubadi nakusino tubuyita bubadi kama nfe ebazibe sajja nga yeekyanga ngagamba de simanyi ntaleme kujja nayisaayisaawo ono nagandi n'agattako ekirala wulira ekirala Naamani kyagattako Naamani agamba okumanya omusajja oyo erisa ajooga Abana ne Falufaali emigga eminene egyewaffe Siriya ebusuuli tegiriiyo amazzi gaayo si malungi nnyo n'okusinga gano gaŋŋamba bwe kibanga ebidiba bye biwonya lwaki saasigadde eyo nenaabamu ebyo ebidiba nemba mulamu wulira olugezigezi mwami Naamani bw'obanga badde omanyi nga Abana ne Falufaali bisobola okuwonya lwaki watambudde olugendo olunene olwenkanidde wano nojja lwaki tiwasigadde wamwe n'ogwa mu kidiba kyewammwe baggolooza nti buli kidiba kinaakuwonya ngambire akulinaanyi nti bw'obanga oyagala bya Katonda okendeza nga olugezigezi nsonga emu n'olugalo ng'omugamba nze nkulagidde takangakanga mugende oba oyagala okulaba ebya Katonda kendeza ku lugezigezi lwo abantu nga bajuliza lugezigezi n'otuuka n'okujuliza gye wavudde wagenda okuvaayo tewamala kumanya ndi gyekiri abantu beeranaga naye mu ddiini ewaffe kagamba ekizibu ekiri wano mu church tebakolanga bwe bati nga bwe twakolanga mu Church of Uganda tebakola bati nga bwe twakolanga mu Kereziya singa bagattemu ako akantu ako mu Kereziya wagenda okujja Kereziya tewagirekaayo lwaki oyaga tukolinga bwe bakola abaddu be ne bamuwuliriza bagenda okulaba nga mu butuufu ekitawaanya mukama waabwe lugezigezi wangi emanyi osobola okuba nga oli minor nga somebody is a senior okay ng'ali major kugwe nga goli junior naye osobola omuntu lwamu n'oganya naye wabula kati ekitawaanya bba wange lugezigezi osobola okulaba bbaawo nga olugezigezi lumususe nga lwe lubaleetedde obwavu ewaka manyi abakyala bambi bafumbirwa buli abasala mu maaso naye osobola okufumbira omusajja banne nga alina olugezigezi ali argumentative awakana enjiri gye babuulira ku kyaki mutuuka ewaka n'agiwakaniramu nagandi pasita nze simutegedde manyi nze awo mbuuka mangu awo simalaga matira era bagenda ne boogera ebyo ebyekimu ekyekkumi ebyo ebyekimu ekyekkumi ebyo byogere nze nagaana mwe muweeyo banga mwe muwaayo muweeyo naye nze awo nabuuka awo n'alyoka alumya mu obwavu abasajja ku kimu ekyekkumi bafiirawo musajja bayatula bulokozi n'ekimu ekyekkumi tebakiwa bakazi be bakiwa be basinga abakyala mugambeko nti amiina tabbu weesinga okuba nti empaka ze zonna zonna zataddewo zifundikira mwenna zibanyigiriza obwavu ne mubba bwana ne butule waka mu nnyumba baba banja buli banja ne lituuke wamu kubanga omukulu yagaana okugonda ate tolina kyakkola oli naye ate mukama gwe yakuwa olina kusaba busabi tolina kyakkola mukazi wa tusaba busabi abaddu kye bava bagamba Naamani boosi waabwe afande
Nagale mukama wange tugendeze ku lugezigezi oba twazze ffe twasituse ne tujja sajja si yatuyise ffe tulina ebigenge ate ffe tulina olugezigezi tulina ebigenge ate tulina n'olugezigezi ffe tulina ebigenge ate ffe tulina olugezigezi ffe twagala okuyambibwa ebitugambibwa okukola tetubikola kyebava bamugamba naye kakati mukama wange twogere amazima singa abadde akugambye ekigambo ekinene ekisinga ku ekyo obadde tojja kikola singa abadde bagambye kulinnya ku muti osiibe ku muti waggulu tewandikikoze oba singa abadde agambye kweyira nfufu olunaku lulamba oba singa abadde agambye sekula amatooke ogeesaabe jamu engoye osibe ngaotudde katebe tewandikikoze abantu nga bakola bintu banna abantu nga babakola bintu omuntu bamuzinyisa ekyennyumanyuma ekiro kiramba ng'omusajja yasoma alina n'eddiguli naye olina mugamba jamu engoye zonna obange kekizibu kinaavaawo jamu engoye ozina ekyennyumanyuma kilomita 3 omusiŋŋaana azina ekyennyumanyuma era abantu abamu bamistake nga ne mbayita abasezi bambi abamu tebaseranga nako just mandwa musamize yamugambye zina kyennyumanyuma kuba babasamize yengeri gyakusikamu antena ebyo byakukola okumanya nti wagonze alyoka kukola ekirala agamba ebyo ebintu modolo ebyo nga bwamonitali nga alebera ddala oba ogonze okikola naye abantu nga bakola ebintu nga temulina makulu naye omusamize yagambye ekikole yaye akumonitali nga akumanya ogonze kwenkanawa obira byakusaaga omuntu bamugamba totunula emabega n'atambula kilomita 3 nga tatunudde mabega esente zalese enkoko gyalese embuzi gyalese mazo gisala ne bamuyira omusaayi bamugamba gunyweko bamusala kabina emisale olina mugamba katambula nga totunudde mabega paka wuwa omusiŋŋaana agenda ati kati bano abaana kye bali babuuza bamugamba naye nga tulabye ebintu singa badde bagambye ekinene kisinga ku ekyo tewandikikoze kubanga abantu bakula bulala ebintu ebinene babikola bye babagamba babikola era baba abasamize kyova olaba babalina mu bwongo abasamize ebintu byonna bye bagamba abantu okukola sigamba nti bibeera byekweseemu amaanyi amalala amangi ennyo nti bye gabikola naye yakimanyi gyakoma okukugamba ekintu ekinene wangi genda oleeta olwala lw'empologoma n'empologoma nyinto girabanga nako naye omusajja gegenda okole ki genda oleeta olwala lw'empologoma n'ogenda onoonye wiiki namba ne lukubula ate ebintu bikusimba bikunyiga n'okumuna omugamba jjajja olwala nga lubuze kati ate ye ng'alulina n'agamba olabye nnyo obukubanga lubuze kubanga ate omwana gwe mmanyi yekka alulina aluseera ayagala miliyoni 4 ninga sina lwampologoma lwala lwambwa lwe bakuleetera n'olusasula miliyoni 4 ogamba olwolaba oyo golaba yalujja Pemba oyo yalujja Pemba sasula obukadde obwo babasamize bategeera nti abantu baagala nnyo ebintu ebizibuzibwa ebyo agamba nti kino ekintu kibuuka kino kyetaaga mutima gwa mwana nga muto mutima ate asooka naga nti nekyali bali kyetaagisa nga wuwo olinayo omwana atanaweza myaka 10 nti gwoba oleeta tumugyemu omutima nuga nti ayi mukama katonda kati omwana gwe ngenda okuwaayo naga nti naye bw'abanga okalubiriddwa jangu twogereko ne bajjajja tulabe oba basobola okukkiriza omwana omulala ataliwo akulina toyinza nakuvaawo awo kuba nekyewo toyagala kyegezaamu era awo omugambe namugajjajja kati atali wange bw'abanga akola lwaki tetukozesa atali wange nagamba kijja kwetaagamu akasente okuba omwana asobola okugenda n'amukwata ajja kulya obukadde 2 simanyi just complicate things so that he can get money out of you kati bano abaana kye baali babuuza singa abadde agambye kinene nga tumanyi ng'okoze ebintu ebinene kino ekitono kiganye kitya kama ebazibe n'afunamu ka sense n'afuna akategeera kubanga ba junior baamubuulirira bw'obanga oli wano ng'oli junior wa muntu yenna
tokowanga kwogera kyogere communicate whatever you want to communicate in humility gwe yogera nge boss oba twalikoze tuti bawange oba twalikoze tuti yogera just communicate kubuli Katonda namuyambira yo nafuna mu sense kampulire ngama nti amina Nayamani nagonda nakkirira kubanga n'omugati gwali walaawo nakkirira afande general Nayamani nayetema sipeya najjamu ekkooti n'agikuba wali najjamu etayi n'agikuba wali najjamu egundu najjamu byonna n'abiteeka wali ebyafande n'alyoka atandika okwennyika mu kidiba nga bwabuuka bwagwayo kyokka agwayo nga bwayomba okujogebwa alaba bamujozejoze nnyo Ngenewana abasajja abo omusajja oyo yanjoze tategeera ndinira genero nze gwasuula mu mazzi gano nga bwengwambwenvaamu ate okutalina mulundi gumu n'atajja yadde okundaba n'atajja yadde okunnamusa n'atajja yadde okunkwatako naŋŋamba ŋŋendemu ng'alabika njoze kankubuulire nazze kwogera ku kigambo kibayita okukkiriza si kukkiriza okutuusa nga waliwo obugonvu mu kukkiriza Katonda kyayagala okukulabamu ayagala okukulaba osobola kugonda kwenkana wa osobola okukola ebikugambiddwa kubanga okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu sometimes oluusi kino kye bakugambye si ekiba kyekweseemu amaanyi agagenda okuleeta ekyamagero naye omutima mwokikoledde obugonvu bw'oyolesa ng'okikola willingness okuba nti oli willing okukikola ekyo Katonda kyatunuulira n'akihonalinga n'aweereza amaanyi aganakuwonya naga nti kati awone lwaki kubanga akoze ekyamugambiddwa kati awone n'olwekyo bijjeemu empaka bw'obanga onokkiriza Mukama ebya Katonda bijjeemu empaka naddala bw'obanga okooye ebyoyitamu okoze olugezigezi olukoledde okumala ebbanga ddene terukuyambye kati gondako amagezi go tegakuyambye kati gondako tandika okukola ebya Katonda kola buli kye baalagira bagamba kusaba saba ne bwe kibanga okusaba totegera kye kitegeeza n'amakulu nga togalaba bulungi wangi saba bagamba kusiiba ne bwe totegera bulungi kye kitegeeza siiba bagamba kusonyiwa ne bwe tekikola sense gy'oli sonyiwa kubanga ekyo ekyekwesemu amaanyi ga Katonda ekyo bagamba kugaba kola otya gaba bijje mu lugezigezi jamu reasoning zesinga obatawaanya ze mwasoma mu kusomero mwagala okureasoninga ku buli kintu you want to reason everything must make sense to you either biologically scientifically you want it to make sense. Some things will never make sense to you. You just need to do them. So we don't amen. Tebijja kola sense nga biri magezi gali gwasome makerere. Gali malala na gano malala. Sometimes no kwatagana tegakwatagana. Age makerere malala agawa no malala. Tebategedde. Kuba kugambo we makerere ndigenda ogwe mu Jordan emiruli musanva ayomba nengo inazitika ku mutwe. Agamba kugwa mu kati what sense does that make? Kati biology bw'omugatta ne physics nayo biology yakutawaanya naye omulina naye era wasigala oli mwavu n'omulimu toyina kola ebya Katonda mu linnya erya Yesu gambako nti amiina kola ebya Katonda ebimu bya Katonda biringa bya kisirusiru mwana wange ebintu by'okukkiriza biringa bya kisirusiru biringa bya kiralulalu tewali ekyokolera mu kukkiriza kikola sense kyangeri mu magezi aga bulijjo tekitegeerekeka naye bwa Katonda bw'oba okikola kiba kitegeerekeka kasita Katonda abeera nga yekikulagidde kampulire bw'ongambako nti amiina n'olwekyo naye mani ng'oli mu ggwa mazzi bw'ovamba oyomba kendeza kuyomba yongera ogweyo ekirala bwe baba bagambye emirundi 7 leka gibeere emeka siwulira leka gibeere emeka 7 togwayo nga bw'oyomba kati gigi ne 3 kati nga tebinatandika kuvaako kati gigi ne4 kati nga tebinatandika kuvaako kati gigi ne 5 bwe enkwata ku gundi oyo Elisa bannanga ajja kungwako kati gigi ne 6 gundi bagambye emeka bagambye 7 it is not over until it is over. Keep doing it. Sigala ng'okikola yokolera ddala gikola ogimaleyo Katonda osigale nga gw'obanja nga gwe wakola paati yo do your part ne Katonda akole paati ye
kola paati yo. Bagamba kuwa kimu kya 10 kiwe. Toyomba nga tena kikyakulemadde okuwa. N'ebintu bino byakatono kati bikole. Gwe kibagamba okukola wakikola. Paati yo wagikola. Kola paati yo. Katonda agenda kola paati yo. Mukama ababeere. Teeka gulo mukono ganti ayi Mukama. Onsaasire. Onsonyiwe. Olugezigezi. Lwembadde nkolera mu bintu byo. Lundeetedde obuzibu. Leero nkuumye nga bwendi. Nensigala nga bwendi ebbanga lyonna. Nsonyiwa Mukama. Kubanga nzijeewuwo. Onyambe. Ate nenzija n'olugezigezi lwange. Olwaleero neenenya olugezigezi. Neenenya akamanyiiro. Maliridde okugonda. Kubanga okugonda kusinga saddaaka obulungi. Ekigambo kyo kigamba ti bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi by'ensi. Mukama nga bwe nagonda nendokoka maliridde okugonda ne ku bintu ebirala byonna nkole ekigambo kyo nga bwe kyogera nange ntuke ku buwanguzi. Mukama nja kukola paati yange naawe okole paati yo mu linnya erya Yesu. Amiina. Engalo nga za Yesu abange. Amiina. Bwe tugenda kwewuunya kakati tugenda tandika kwewuunya kubanga ogenda tandika okulaba obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Obuwanguzi bwekwese mu kugonda bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi eby'ensi eno. Kola ekya Katonda. Katonda akole ekikyo. Amanya mtiba natege Esther. Kiki oyiza olunaku olwaleero? Nzize nti olina okuba okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu. Era okuva leero njize nti nina okuba n'okukkiriza ate nga kuliko ebikolwa. Mukama akw'omukisa. Mukama akw'omukisa mukwano. Amanyago? Charity Kabalebe. Kiki oyiza olwaleero? Nyize okukkiriza kikulu ky'amaanyi nnyo mu bulamu bwaffe bwe tulimu. Amiina. Mukama akuwa omukisa mukwano. Ssebo tube ku kyoyiza olwaleero Amanyago? Kando Charles. Kiki oyiza olwaleero? Kyenjiza olwaleero njize ku musumba atuyigiriza ku kukkiriza era n'atugamba okukkiriza oteekeddwa okubaako n'ebikolwa. Mukama akuwa omukisa. Aha. Amanya gange nze na Kimule Haja. Aha. Kiki oyiza olwaleero? Empiza olwaleero bwe buteegulumiza mu bintu Katonda byakugambye. Mukama akuwa omukisa. Kikulu nnyo ekyo obuteegulumiza mu ekyo Katonda kyabagambye. Ssebo Amanyago? Manya bampita Mukisa Ronald. Aha. Kiki oyiza olunaku olwaleero? Njize okuba n'okukkiriza. Era ekyo kwegamba nebaza mu Musumba Kiganda buli we tujja tuyiga ebintu ebipya. Kuba kati makanisa mangi ebintu kwegamba enjiri ya Pasa Kiganda yeri ku mulamwa. Era nebaza Mukama amuwa omukisa. Amiina. Amiina. Mukama akuwa omukisa mukwano. Sisa asembe abantu be ku kyoyiza olwaleero. Mukama yebazwe. Amiina. Amanyago? Senga Joy. Aha. Kyoyiza olwaleero? Kyenjiza okugonda. Kyemmanyi nti Mukama alina bingi byatuyitira okuweereza ne tumwerabira ne tutagumiikiriza kye baba batugambye. So kati olwaleero nze ŋŋonze ekitiibwa n'ekyeno nkiddiza Mukama. Mukama akuwa omukisa mukwano. Mbeera bulungi olw'ekyo ky'osobodde okuyiga. Amanya nze Kiwanda Eddie. Kiwanda Eddie tusanyusa okukulaba. Kiki oyiza olunaku olwaleero? Olwaleero njize ddala okukkiriza n'okujja amalala mu bintu bya Katonda. Bw'oba olina okufuna mu Katonda olina okubijjamu okutegeerako. Bwe bagamba okukola ky'olina okukola kikola ate mu bujjuvu bwakyo sikolako kitundu. Naye mani bamugamba emirundi 7 abakolako 3 teyandionye niye agimalayo n'alyoka awonyezebwa. So bwe bagamba nti kola kino oba siiba ennaku 4 gabaana so saa 2 oba saa 39 so olina kumalirayo ddala. Bya Katonda bijjamu okutegeerako n'okola kyagambye kwe bayita okukkiriza. Mukama akwenya omukisa. Aha. Amanyago? Amanya Elisa Mashene. Kiki oyiza olwaleero? Akyenjize mu gundi ya leero nti okukkiriza tekubeera kukkiriza okutuusa ng'omaze okugonda n'okola ekyo Katonda kyagambye okubeera okukkiriza. Mukama akuwa omukisa. Amanya nze Peter Miyazi. Kiki oyiza olunaku olwaleero? Kyenjize nti Mukama alina engeri gy'akolamu ebintu bye njiza okukkiriza. Musumba yogedde ku kukkiriza era nekindagamba okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu. Era tusome ku Nayamani musajja oli ew'amaanyi ne ntulaba kubanga kale wadde yalina empakampaka naye yagonda era n'agwa mu kidiba. Yalina okugwa mu kidiba neera Mukama era n'amuwonya. Kanjize mbu okukkiriza kintu kinene era ndowooza
ye currency egula ekintu mu ggulu ya amina beera bulungi ssebo abaagalwa abalungi tetugenda kusukawo awo olunaku olwaleero bwe twe twabise olunaku olwaleero mu pulogulaamu yaffe eno eya Choize oba mu kanyumero kaffe aka Choize. Njagala okwebaza bannaffe abadde batulabira ku KTV abadde balaba pulogulaamu eno The Great Lunch Hour Fellowship. Tugenda kusinkana olunaku olw'enkya wano e Nakasero ku Lunch Hour Fellowship. Jjukira tubeera mu The Great Lunch Hour live nga tuweebwa omukisa. Mukama bampeera omukisa. Tugenda kusukawo olunaku olwaleero. Manya n'eddoboozi ndi Montake awamu ne Uncle Deus abadde ku kamera. Mwebale okutulaba, mwebale okutuwuliriza. Katonda batuweere nnyo omukisa tusinkana olunaku olw'enkya. Mweraba.